Ku Mukisa Habo Clinic Kisaasikulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Okay, kale ku mukutu CRUZ exclusive kusinzidde okubanga ate otulabira Marus Bridal Center wetusinzidde okubanga ate tukuweereza olunaku olwaliro gwatulabira mu nsi yonna gy'otulabira London, America, Dubai, Hong Kong, Germany, France, mwena abatulaba mwe bali nnyo bali ddala. Marus Bridal Center ono ndudde naye myaka ebiri tutambuza ne project nyingi. Tugenda twatandika 2019. 2023 laba myaka esatu. Maalu tutambudde nno ddala. Myaka esatu nga tuli ffenna. So olunaku olwaleero ntudde wano ne Maalu and of course tulina omugenyi waffe era atwegasseeko mu musomo gwaffe ogwa Ssenga Marus. Nga mumanyi Ssenga Marus ono ebintu abikolera ddala bulungi. Marus namukwano gwange bamuyita Muzeikaddu. Ali mu America. Yakoze company bagita Nile Cargo. Batwala ebintu okuva wano ne babitwalira abantu abali mu America. So kitegeeza nti Marus bw'oba oli wano ng'olina omuntu ayagala eddagala oba ayagala sabbuuni oba kagundiko Muzeikaddu agenda kuba bitukolera bulungi nnyo basanga bali okumasengera awo. Era ojja kumpa ennamba kubanga era abantu bangi ababa batwala abo nga tuteeka ku DHL kati Muzeikaddu tuba tukikwasaganya. Tuba tumukwasaganya bulungi nnyo. Okay, so olunaku olwaleero tuyina Suzie tugenda tunyumyako naye nga ne Ssenga ne mumumpe Ssenga soko obuze ku bantu n'oluvannyuma Suzie atubuuze kutandikirawo. Abalungi abatulaba musibye mutya muli mutya mikwano gyange abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi mwenna abali ejo mutulabira mu nsi z'ebweru n'abali wano e Kampala bannange muli mutya. Ono ye Ssenga Marus Kawomera mukwano tubulirira abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abagenda mu bufumbo buli kimu weekirigwe ky'ono bw'oyagala okumanya ojja kukimanya. Tusangibwa wano ku Anet Plaza first floor F11 ne second floor S11. Okay, webale nnyo. Suzie buuza ku bantu abakulaba bantu baŋŋamba abantu bankubira amasimu luli okuva e London okuva America bandi baŋŋamba tetukikkiriza nti oyo ye Suzie Mama Abdu. Bamukwano banyabo ne basebo nze mbagala nnyo yenze Suzie wammwe omulungi nga bwe mundaba banange nange mbagala nnyo era mbalamusizza ndi musanyufu okuddamu okwogerako nammwe wano. First of all njagala tusooka nkwebaze Suzie, you have a good skin yo yateredde skin yo like the last time I saw you kale nga toli mulwadde biki but you were too black but at least ndaba nga skin yo wow onaba yogurt nedda ALLANCRUZ kozesa ono Mama Marus omanyi kati okubanga ndi mulwadde nga wewandaba it's a series of changes ogenda okyuka mpola nga wowe osigala ku ddagala kati mama yampa waliwo kyeba scrub eno kojic scrub yejo yampa bagiraba eno yagimpa then namperako ne chocolate soap ne chocolate oil. Wuno amumpadde then ne oil wuno gwe yampa kati nembeera nga mbikozesa ono scrub mu wiiki mukolamu emirundi ng'esatu ono mu wiiki weekly olondamu ennaku zonna omukozesa then sabuni mukozesa face especially face yange kuba yali entawaanya ne ka oil n'empisaako nekibanga kiwedde ka chocolate oil ye chocolate kakusigaza mukalayo naye obeera oli smooth obeera glowing kale ng'olabika bulungi. Kyakutwalira bbanga ki okuvamu eri skin ya black nnyo naye n'otoninga toyeruse naye omuntu alaba skin yo agiraba ngeri hewa. Sijagamba jukira oli we nali omulwadde nnyo mwalimu n'ekyobulwadde because melanin yange beera also affected. Yes naye nze mbuulira abantu bonna abali eyo ng'oli mulwadde nga nze
obanga olina skin problem olina okiwa obudde ate olususu olina oddufaako nga bwe wejjanjaba all the time ng'olwadde omusujja n'olususu nalwo lwakujjanjaba alani waliyo ne bemmanyi nga batambula ne bagenda ewa dokita bakonsultinge ku nsusu zaabwe olususu lusobola okulwalira mukwano gwange so you have to continuously and constantly keep on doing it wobanga it's a skin care routine yes anyone muli omu yenna yena yali badde abeera ne skin care routine ng'omukyala especially for abakyala yes naye n'omwami it's still okay yes kale senga Marusi wanje mukwano ebimu ku bintu abyoterezezza mu bulamu bwa Suzie omuntu bwalaba olususu lwo bwalaba skin yo anaddala mu face awo omusajja wange Hogan bw'aba akwadde single shot omuntu alaba skin ya Marusi mu face alabira ddala nga mukyala omuddugavu ali proud omukyala omuddugavu yenyumiriza mu kala ye teweeyerusizza bbanga lyonna naye wasobola nokiwaako Suzie soko otunyonyole product eno ekola etya ku skin mukwano gwange gwali eyandaba ng'oli mukyala oba ng'oli mwana wa bwala nga Susan tuvudde wala nga mulaba Susan nga mulaba video za Susan zonna Alan zazaakola Susan yali tafaanana bw'ati bannange era nammwe mukiraba skin ya Susan yali ya black nnyo engeri gyamira eddagala naye namugamba Susan nze ndi mukyala wa black njagala skin yebeere ng'eyange n'oba teweetaddemu nnyo se tekweyerusa ne muwakako jikikano oteekamu amazzi kati mu face then nomane we scrubbing mulimu engeri y'omunnyo naye waba omaze ogiteekamu for 30 minutes oba 40 minutes n'oginaaba ebeera eseerera ng'oginaabamu mu kuseerera okwo kyekola okubeera ng'olususu lugonda nebeera nga lulabika ki nga lubeera smooth kati ne mugamba omala ng'ogikozesa naabamu sabbuuni ono buli w'omunaabamu olususu luba lulabika bulungi kati olumala ne weesiga oyiro ono oyinza omwesiga olususu wenna kuba oyiro n'oba omwesize muno mu nkwawa balina enkwawa ezaaguba zitangaalamuko ekintu kiri ekya bbulaka kivaawo nekubeera eno ng'omukyala eno ebbali jjukira tulambala mu mpataanya muno mu mbala kasolo ng'oba ng'osiizeemu era ekintu ekyo ekya bbulaka kikola ki kikendeera ebintu bino bikola sikini nga bwe mundaba era nze bantu bangi baŋŋamba naye senga okozesa ki lwemba ngenda ku lives zange era ne mugundi yo oba ng'ontaddeyo bakubuuza nnyo kwanza enzija ku page yo n'enkebera naye senga okozesa ki ne mbagamba nkozesa chocolate oil chocolate soap ne kojic abatulaba abalungi Maru waliwo ekintu kyembadde njagala okukubuuza wali edda walina buno bwe bayita obusundo bwa black mu kutandika abantu abatufollowinze ebbanga eddene abantu abatufollowinze ebbanga eddene mubadde muzze mulaba Maru nga ayina obusundo buno naye nga bulabika nnyo ate nga bwa black nnyo nga buyiwa bwe buti naye omuntu bwakwetegereza essaawa zino ne Suzie ono yalina face ye mukama nsonyi naye sinange gye nswa kidescribingamu nga alinga gwe baatuzizaako ekiyinja nga skin eringa erimu obutulituli eringa erimu obutulituli bituli byali bingi ebitulituli naye bwetegereza Suzie essaawa zino olaba nga skin egenda n'okugonda egenda nnyo weebale nnyo n'okugonda jjukira Suzie ono amatama ge gagondagonda so kakati Maru tunnyonnyole kikola kitya era gwe tutandike kuba obusundosundo bwakikulu nnyo bangi ababulina bakimbuuzanga senga otunda ebintu naye lwaki tojjaako busundo nambako abane sinavumbula ddagala lyaki lya busundo lwali olunaku lumu ne Suzie ono yaliwo nga yali waka yes onatuuka akutuuza yambuuza nali waka kati mama n'akomawo ngo buno bwalinga wano wansi ng'alina bungi kati mama nakomawo nga tebuliiwo nga bwavuddewo naye nga bulinga mu ngeri ya kale omanyi nga ekintu okijjeewe wasigalawo nga akasaayisaaye bwe katyo nembuuza maama wabadde ki wano kubanga wasigalawo totobasikae nga kasika ng'okajjeewo kati okavawo n'agamba munnaye obusundo nina akadagala keneetonyezaako wano ne kavaako
mama agenda kabalaga akakada kali medicated katini otonyeza butonyeza drop ne kavaawo kati namala nakwata ne mulaba kwa we namulabira yali ayina kasika kiriya kakebe mama kasika kiriya bakali ndeta kasika clear kati ngali mukesiigako ne mugamba mama kako kachi nanga kasika kiriya ndi mukwesiga wana wavudde ensu kasika kiriya kajjawo enkovu kakano kakola kano ko kakola kubanga nange naine enkovu eno muno ezaabu n'ebintu bino ebitukwata fa infection ezitukwata mu mubiri fa aba HIV nali mbulina nga bubeera mu munda kati bwe buba bufulumye ng'omize eddagala bulekawo sika ya black buli wamu kana akantu mama ndikira yakampa nangamba beera ng'osiigawo ku bino ku bisambi tobeereyo ng'olina nga tosaana kwambala kintu kimpi so mwabatulaba bwe nkulaga feesi ya Maru muno omuntu bwenjogerako bwe buno obwali wano nga bungi ng'omuntu olina bungi wano we buti ne mu feesi wano naye Maru tunnyonnyole omuntu obwo wabulwanyisa otya Maru Munange era nga wogambye bwacha kumacha neŋŋamba naye abantu bambuuza nnyo Maru ebintu byotuguza bituufu naye lwaki tojjaako obusundo obwo naffe tulina obusundo era nafunayo abantu balinga 6 abasindikanga ebifaananyi byange nga balina obusundo bwacha kumacha nga ŋŋamba naye obusundo buno sobola bujjako nga njiya akadagala nga nteekako nagulayo akadagala nenjiyamu nange akange ak'ebikoola akesajja kwogera nga nteekamu nga nkeera wano nga ngula buno bugundi obwaki earpad nga ntonyeza mukana nga nteeka mukana akantu nga neeteekawo ndi mundabirwamu awo amatu wenteekamu wano wenteekako bwenti ekewanga kaleetsa ekyovu nga baba kaleesa ekyovu kayinza okukola neeteekako okubiri wano waliwo obuntu 4 wano waliwo obuntu bwali 3 nga ngenda ntonyezaako namala eddakiika 4 ne bubeera nga bwa black kuba ajjukira okatonyezaako kaleeta ekyovu ne kakala nempisawo eddakiika gaali 4 nenkwata kawayipu nensimulawo bwenti kati jjukira kabeera nga wonoolaba envunza wonoogitundula ekibondo kiri ekikola kine kivaamu kati wekayisayo eddakiika 4 n'osimulawo bwoti kali engeri akabaddemu ng'engeri y'akasekeseko oba kayita kaseke oba kanyuusi kavaawo w'osimulawo kati ne kavaawo wasigalawo engeri y'akabwa kati akabwa ako sigamba nti weba osimuddewo wakuluma nedda kuba kali akantu kaba kawedde kavuddewo ng'oddira kano kasika kiriya ng'okeesiigawo mpola wayita wiiki egi wane wavudde obuntu nga tokyalabawo kasika konna ng'obeera bulungi nga n'obuntu buvuddewo era abantu senga tuweddala kyewakozesezza natunda nnyo obuntu buno Alan nga buli ajjambo muguza kati bwadde bwawedde era olwamaze ne baddamu ne babumbuuza wemberedde ku live ne babumbuuza yes bambi nange I'm so impressed Maru face ye eriiso clear Maru walina obuntu nnyo nga bungi bonna nga bwakubye eriiso yes nabulabanga ne right now omuntu bwakutunuulira alaba enjawulo when we come to Suzie tunuulira face ya Suzie face nungi jukira Suzie yali ya black nnyo face nga mulimu engeri y'ebinnya jukira kati buli wabeera ng'amira eddagala era bambi abali eyo bannange mikwano gyange baganda bange bambi nze bingi byenjigidde ku Suzan kuba Alan nze nali simanyi nti omuntu ow'obulwadde nga Suzan nga sikirabangako era nze natandikira ku Suzan okujjanjaba wadde n'akamu mu bulamu bwange ate era n'okujjanjaba Suzan era namulabira ku ggwe okitegeera nagamba Alan omwana oyo bannange kinkutteko nnyo kuba namutunuulira ne ŋŋayi maama okitegeera ne ŋŋamba nedda naye nze omulundi gwange gwe gwasooka okujjanjaba omuntu w'obulwadde obwa HIV era kati sisobola kugamba nti omuntu ayinza okunnemerera nga mulwadde kuba nayigira ku Suzan ebintu bingi nemmanyi engeri gye tulina omumukwatamu omumuzzaamu amaanyi okumira eddagala jjukira byonna byonna yali aganye n'okumira eddagala nenkambuwalamu okitegeera naye kati buli kimu nkimanyi ebintu bye twayitamu byali bingi musitule wano wannuma wano nfa maama ntebakwatawo maama nzirika okitegeera ekintu ekyo maama bampe kututa maama empeke enzikoye nti ojja zimira era Suzan ndo singa tewamira mpeke singa tofaanana bwotyo ngamba nyina ozikweka nemugana newona ozikweka
ntegeera obulamu okitegeera gabucha kumacha nagamba olubuto lunnuma nnyo maama olubuto lunnuma maama olubuto n'akaaba olubuto ng'owulira afoluki olubuto bingi kubanga tokimanyi tosobola kukiyiga awo wennyini omuzadde atulaba olunaku olwaleero nga ebigambo abijjira ddala kuggwe eyalabirirako maalu njagala onnyonnyola omuzadde alina omwana omuwala omusiigira ekifaananyi kiki ekitegeeza okujjanjaba omwana wo ati Susan yafuuka mwana wo kiki ekitegeeza okujjanjaba omwana wo omuwala tuli ku muwala n'abalenzi gye bali ne ojjanjabe ku muwala kiki ekitegeeza okujjanjaba omwana wo ng'alwadde kyensooka okugamba abakyala abali eyo obulwadde bwa sirimu buluma Alan tebunnumangako sibwina mukama mwebaza naye buluma obulwadde bwaluma Susan netuuka ekiseera nga Susan waba ayogera amaziga gampita muyandabanga nenkola bwenti ebbali nennyiganyigako naye nga saagala alabe nti akola ki ate nga mmugumya kuba Susan etuuka n'ekiseera bannange mutusonyiwe nga Susan tumwambaza pampa neŋŋamba kabeera lubaale keetonye kagwake Susan ajja kutereera naye amaanyi ga mukama Susan yatereera kati nze omuzadde ali eyo ng'olina omwana ow'obuwala bannange mutuule n'abaana ennaku zino ensi yakyuka totya mwana wo kuba tewali agenda mukugambira omwana atuuse mu P7 omwana atuuse mu P6 omwana aba ategeera kuba baba basomesa science ennaku zino okitegeera abaana bamanyi luli twalimbanga abaana nti omwana ayita mu bbina abaana bakimanyi nti omwana ayita wansi wano Alani abakyala bali enaga nti nze nti omwana omugamba nti natandika otandika oti tandikira kati nze obulumi mbumanyi malu wakiraba nakiraba nemmanya Susan omwana ono alumwa okitegeera omuzadde ali eyo gwe ng'oli eyo maama wobanga otyo ogamba omwana wo nze mundeetere kuba kati nze nalaba ku bulumi mbumanyi kikye nayitamu ne Susan olwalewo wayagala amata amafumbe olwatumukamu amabisi wayagala giisi olwala ayagalamu emicungwa olimba ate nkulimba enfune ki maama njagala ku nkoko maama njagala ku mwogo omusiike maama njagala ku ggi maama njagala ku keeki nga buli kanaku ayoya kyayagala obulwadde obwo buluma nnyo kyenyinza okugamba ate buluma nga tobwereetedde wabula nga ogenze n'obwenonera gy'oyagala oba oli naakusanga obulwadde buluma nnyo nga tobwereetedde wabula ng'oli abukuleetedde okitegeera mukwano kati gwe omuzadde omwana mugambe wabanga omwana wa P7 mugambe mwana wange omusajja yenna wakoona kabina muganda wa omulenzi wakoona kabina jangu ŋŋambe omwana omuwala tebamukoona kabina okitegeera omwana omuwala tayina kukkiriza kintu kyatakoleredde abasajja abo balimba ajja muwaayo akasente nusu 5 nusu 10 alimba omwana amwebakeko omwana amwonoone omwana amusiiza obulwadde gwokokota omwana jukira obulwadde buno woba tolina ssente Alan ate owona jukira mu weeks 2 n'ekitundu Susan ze yabeera weeks 2 n'ekitundu naye kwobwa obudde singa obulamu bwa Susan twali tubwadde Susan singa yafa kuba eddagala lye bamuteekako lyali lingi buli kaseera n'atandika n'okulogoota n'atandika n'okulaba abantu abeeru ye Susan ekintu kyenjogerako kati gwe omuzadde alina chance nkusaba wobanga tosobola kubuulirira mwana nze muleete kuba nze obulumi bwa maama mbumanyi ndi muzadde nina abaana 5 era nze abaana bange kati ali mu P7 namugamba Shanira omusajja enokona kabina kabe muganda wono omulenzi ŋŋamba Shanira tolina kukkiriza kintu omuntu kyakuwadde nga tokikoleredde omuntu yenna akolerera ekintu omusajja wabeerako byagamba nti nze nja kuwa sente ne swiiti nze wano bukimu kibawa kyoba oyagala ŋŋamba ne mugamba ate omusajja wakwata ne weegatta naye ofuna olubuto
oba n'olwala obulwadde ng'obwa Suzie kuba Shaniro yabuzanga nnyo Suzie ne anti Suzie omwana we yabuzanga nnyo Suzie anti Suzie kiki ekikuluma buli kaseera anti Suzie kiki ekikuluma mbuulira mukwano manye ki ekikuluma ne mugamba Suzie wakimubuuzanga Suzie omusajja yamusiiga obulwadde kyovula ng'ali bw'atyo n'agamba mami ogambye ekintu ye wansi kasita bwegatta n'omusajja ofunirawo obulwadde ate towona naŋŋamba mami enda kutandika okugamba kati nze jju lwabalamu Allan bino ebisiyaga ebikyasi nagenda ne ŋŋamba Shanira muwala munno kasita akwekwasa ku bbeere ŋŋamba wakwekonesa kabina ŋŋamba omuwala takona munne ku bbeere omuwala takona munne kabina kibanga kizimu ekyo ekizimu ekikuyingira otandika n'okusera we namugamba otandika n'okusera n'olya banno era oli gwana akikuyingizamu gakuba oli abantu bakugobere ku ssomero okitegeera bannange tubeere ffe eri abaana baffe kkiriza omwana wo yeggula omutima gy'oli Suzie kiki osobola okugamba omwana omuwala nga senga Marosi bwagambye nga okigamba eri abazadde abalina abaana ab'obuwala n'abaana ab'obuwala ab'ebitiggula baba naawe basanga ekiro mu butiti bwe buti biki Alani nze nina message emu mulabire ku nze abaana abawala bazadde bannange banange ndi muki nange ndi muzadde saaliyagadde kulaba mwana wange ng'ayita mu bulumi bwe tuyitamu banaye musirimu mumulabanga owa bulijjo naye abaliyo ffe tumanyi Alani banange omwana wo togenda mulabanga amira empeke buli lunaku atuuka n'abikoowa atuuka n'agwa mu ddinaayo olaba n'abimazeeko tugambe emyaka ng'emeka atuuka n'awulira ng'ekiweke kimutamye I don't know why naye n'agamba kankiwummulemu there is that feeling that always come abalala stigma ebatta omwana akula n'obulwadde n'atuuka ng'asosolebwa alaba tajja mu banne bintu bingi Alani kati munnange muganda wange waliyo kisipi nze banaye kasita nafuna ate kisipi Alani naye manyi mponye n'ekisipi ke yankuba neŋŋamba banaye nze ngenda mmira eddagala ate yali takimanyi kina kisipi soko balimize kina kisipi yankuba yali amanyi nti nno ki soko obunyumize Alani omale obuulire mukubabuli nali nze mu kusooka nawuliranga mmenyese neŋŋamba oba nalwadde kati omutima manyi obeera ne Sirimu expecting so many things ebijja either amawugwe buyinza okufuna obuzibu oyinza ofuna kansa bingi ebijja eddagala immune system yo kasiteba nga tendaba kustabilizinga nga viral load yo mwabali yabamanyi viral load nga obungi bw'akawuka tebunnatereera oba ogenda funa endwadde nyingi kebere ensiri nekuluma omusujja ofuna bangi boolaba ababeera ku ndiri all the time why immune system endi embi Alani gwatabulirira mwana wo wetegeke de sente zitegeke zenkubuulira kubanga bajja musiiga akawuka expense yiyo oyina omuliisa oyina omujjanjaba oyina omubeererawo oyina omuwa obudde omugumye ebyo byonna temubibala ate waliwo ye n'okwekyawa waliwo okubuulirira n'ogamba Alani nga bwe mwajja ne mumbulira ne mugamba Suzimira eddagala gwe musawo w'obulamu bwo asooka nze nenkiteeka mu bwongo omulala takiteekamu agamba yi lwaki nze neyeekyawa omuntu okumala okukkiriza n'agamba kino kyendi obulamu bwange buyimiridde ku mpeke eno si kyangu Alani si kyangu ndabyeko n'abakazi abakulu bibale mumira n'agamba namizeera era nkyasigenda mmira eri amama bawanika n'okwanika n'agamba kanfe kiganye naye nga lwaki okkiriza okufa bannaye nga tukyalina ekituwaliriridde you still have tulina eddagala eryo abali eyo abalwadde abaana abawala okyanyumirwa ne muganda wange gye tuli ffe kati nze kangambe ku balenzi gwanze ni muwala gwe muvubuka munnange oli eyo nze Suzie genda bankuba make-up bulungi nnyo nyirire nga bondaba wano tebannaba nakunkolako tebannaba Alani njagenda mu make-up artist wange
ankoleko bulungi nyirire bwenti nyambala olugoye bulungi ntambule ngende wali neetege nga nina agenda kino nkigeza mukwano nze sigwe mutima gwange sirina gwe ngenda kusiiga ku duniya naye nze nkugamba nkuwa example baana bangi Allan mbeera mu ddwaliro n'olaba omwana manyi ffe tukutegeerera ku kaadi n'olaba omwana ng'alese kaadi naye nga tokikiriza Allan nti alina obulwadde olimba n'ogamba ye naye Mukama Katonda singa banaye nyirira bwentyo wakiri naye nga munnaye naye ali ku ddagala nga gwe mufaanagana n'ogamba ne kati obundi bamuzaala nabo onaye yabufuna bukulu kweri bannange kale zaabwa nabo tumanye nti no wazaalibwa nabo naye lwaki osooka muzadde wakuzadde oli bulungi naye nogenda n'obwefunira ng'okimanyi bulungi ne bagamba lekerawo okukola kino lekerawo okwambala obubi lekerawo ebisiyaga weebiri okimanyi namwe abagamba ebisiyaga Sirimu ate ayitiramu nnyo emabega eyo yes because it is an open place bannange nze obulumi mbuyiseemu nga tusobola kutambula n'okussa tossa buli kimu oli wakukyusa bukyusa mwandaba ekyo ndifa nkirojja nti Sirimu yaaluma si ŋŋambo nga yakwekwatiddeko n'otamira ddagala oba n'olwawo nammwe abali mu ddinaayo oli eyo okimanyi bambi Allan nkwebaza kubanga oyambye abantu bangi through me platform gye wampa eriyo n'abalwadde bambi abantuukirira ate n'agumira ku ggwe nagamba nze mbadde nalikoowa naye nagamba ngenda ddimira n'owandika nze status teekako kirala nteekako bannange time for your medication kati nteekeko ki nteekako HIV bannaye stop stigma mulekerawo okususula abantu nabo beesanga babulina naawe buno obulwadde nkyokera ng'obulina teri awandika appointment nti bujje abatulaba abalungi Suzie bwandabye olunaku olwaleero simanyi gye kivudde Suzie aŋŋambye mbwagenda kungulira emmotoka wangi Mungu waba mpadde obulamu Allan Mukama nyambo manyi si kirungi kwetema kintu era gazo kyetema ng'ojja kimuwa naye nze muli mu mutima manyi n'okugaba kiviira ku mutima it starts with your heart guba mutima gwa muntu Allan nze naalyagadde oba nkulabe nga bano surprise zendaba nga bwenna otangadde erijja okuba essanyu lyange ne wenfaawo nga naye ntuukiriza ebintu ebimu kale byempulira ngamba bano abantu bampa obulamu mwampa obulamu oyagala surprise ng'ompadde emmotoka yes ng'oli so surprised okulaba emmotoka ate emmotoka ensajja si buno bumotoka emmotoka nga yeeyo nga yeeriko ku namba yennyini baka tuli ku F ng'eri ku namba Allan ne ŋŋamba Allan katokeni kange kaakano olunaku olwo lulijja Allan kkiriza wemba sinze kale bujju Mungu esala yange agiddemu amiina Allan oyo bebi wange bujju osanga naawe aligiggulira wemba sisobodde nsaba Mukama akikole atuwe obulamu atuwe n'emikisa ng'olwo lwonna lwonna Suzie nga kyekimpeesa emmotoka eyo ensajja kuba tingenda kanegata kusabira busabizi otambula tolinnya Allan gwe tomanyi kyewankolera naye mu baganda bange omuntu bagamba there is a saying nga olaba bagamba nti Yesu yafiiririra wano ku nsi kabeere mukyalawo Allan tasobola kufiiririra saawa bwetuuka naye aziika ne bakuteekayo ne bulumi ne bubaawo ne tosobola gamba kangweyo simulabangayo n'agwayo mu kinnya nze kono mbadde mwagala nnyo nfa kabe olaba maama waakuzaala tosobola kwesuulayo yes kati nze kyenyinza okukola muli sobola kubuulira nga how I feel about you n'ekintu kyewankolera I know the measurement tewali muzadde wange tewali mulala singa nafa ddala ni abafa bayanguwa that's what I know abafa bayanguwa Allan kati bino ebirungi bye tulaba ensi buli omu ayagala agibeeremu alisa nawe otambula n'olya katunda n'olya ng'oli happy yes kati ali wansi ye kati atunula simanyi kiriyo naye kyalaba waggulu at least obeerawo ng'oli mulamu nga twale toyina ssente olowooza olimpa emmotoka maalo omuweeki mama ye njagala muwe ettaka nga ddene bazimbeko ennyumba agiyingire nalaba one surprise gye nalaba nenkwatako nnyo waliwo omukyala bamuyita Jaliya abeeye mu US yagulira maama we emmotoka amina ennyumba mukwano gwange oyo
namugulira ennyumba neŋŋamba mukama nange ndikikolako ekyo naye tewali kitasoboka alani ate alani bwola mmanyi okuyitako mu nnaku you are pushed to do something katonda waliwo ebimu byagera n'aleeta mu bulamu bwo nga yagala akuyimuse oba agulewo endowooza yo kati I see all those things nti nsobola